Ebikumi n'ebikumi by'abasiraamu bakeddeko eby'okutebe ky'obusiraamu mu ggwanga e Kampala mukadde okusaala eddala lufetere. Okusala kukulemedwa mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje kutandise ne kutuba kulemedwa Mubajje yennyini ng'abulidde abasiraamu emigaso egiri mu kisiibo era n'abasaba okusigala nga beeyisa bulungi. Tweyise bulungi nga bwe tubadde mu Ramadan ate obusiraamu ddiini ya mirembe tulabike nti emirembe tutambuliramu. Bannaffe abatali basiraamu bo bali ku mirembe, tebaagala kufulumya ssasi, tebaagala kwonoona ssente yonna mu kubiika omusaayi. Mwalabye ekyabadde wakati wa Amerika Donald Trump ng'akusinkanye n'owa North Korea. Ne baseeka baffe nammwe mweyise bulungi. Baseeka basinze okusiiga obukyayi basamba naabwe, basinze okusiiga obukyayi mu bantu bonna ne batuleetera ebizibu. Oluvala kutuba mufti asabye gavumenti okwongera amaanyi byokulira wamu n'okunoonyereza naddala ku ttemu eriri mu ggwanga. Ffe tusaba abantu abamanyi, abantu abakola ebikolwa ebyo bave babyogere, ate ne mu security omuvuwa abantu abalabika nti be bavaako ebikolobero ebyo nabo basunsule security bagijjemu abantu ab'ekika ekyo. Eggwanga lino libeere n'emirembe. Ekibadde buli muntu kyeyeenyumiririzaamu kubeera nti gavumenti eno yaleeta emirembe, abantu beebaka ku tulo, naye kati ebyalo bingi abantu tebeebaka tulo. Ono ayagaliza abasiraamu Idi nnungi era essanyu n'akasirana bonna abafiiddwako abantu mu kiseera kino eky'ekisiibo. Ntwala omukisa guno ku lwange ne ku lwa Uganda Muslim Council n'abasiraamu bonna mu Uganda okuyozaayoza abasiibi abasiraamu okumalako omwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhaani nga bali mirembe, ate n'ensi yonna okutwalira awamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize abasiibi, akkirize n'ibada zaabwe ze bakoze mu mwezi guno ogwa Ramadhaani. Wasabidde wakiri okulira abasiraamu abaze bakwatibwa ne basangibwa nga tebalina musango. Naye nga n'okutuusa olwaleero tewaliyo kkooti gwe yali esalidde nti gwe gukusinze watta, era gwe tukuteese kukalabba ng'eteeka lya Uganda bwe ligamba, ne kituleetera okwebuuza kino kirimu kigendererwa ki. Abamu ku bakulembeze b'omuziki guno betwogeddeko nabo basabye gavumenti ereme kunoonyeza kubatta abantu bamu abo n'abo abatta abasiraamu nabo banoonyezebweko. Naye Allah tusaasidde nti ate ababadde bagamba abasiraamu ate tukizudde nti bakola ki, nti ate ndowooza be bamu ku abo abateeberezebwa. Naye ekyo kiri ku dduwa zaffe. Buli muntu yenna ffe atukola ekibi, ffe tusaba busabi dduwa zaffe Allah n'amwambula. Okusala kubadde kugenda mu maaso nga babasuubuzi wabweru w'omuzikiti mulujja balesi byamaguzi byabwe okweyolera ku ssente. Tuli wano tukikwasaganya. Abantu bagula. Ye abantu bagulira ddala, abasiraamu ssente bayina. Joseph Setimba yakusakidde Guleno ku Lwabukedde TV.